I'm the eldest. Yeah. Kumacha twegase ko Mariam Nakigudde omutuuze w'e Kasubi ne tutambula naye mu bitundu by'e Kasubi ne Kawaala mu division y'e Lubaga ng'abala abantu. Population y'abantu bali kumukumu. Omwezi oguwedde Nakigudde agamba yawulira nga balanga omulimu gw'okubala abantu bw'atyo yakwata empapula ze n'agenda okusaba omulimu. Nawandika application yange nga bakulembeze bafe ab'omu kitundu nga chairman nga amaze otutegeeza nti Lubaga division ereese omukisa ogw'okulonda abaana okuva mu bitundu abali ku level ya senior 6 okwapplyinga bajje beetabe mu mukola eno ey'okubala abantu. Omulimu baagumuwa era n'atandika ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ogw'okubala abantu ng'olwaleero lwe lunaku olwokutaano nga yeetooloola ekyalo ky'e Kasubi ng'abala abantu. Nasaba okubeera enumerator nga ndaba mulimu gwali opportunity mwangu ku nze nga nze kwamanya okwatagana n'abantu ate njagala nnyo okugerezeganya n'abantu abawansi. Okubala abantu mu bitundu nga bino biwandiise eby'omugotteko si kye kintu ekyangu ennyo. Tukitegedde nti olw'okuba ezimu ku nteekateeka za gavumenti nnyingi nnyo tezituuse mu bitundu nga bino, abantu abamu kira tebabaganya na kutuuka we bali. Waliwo abantu abamu nga bali rudi twatindiza lwaya kuno naye nina omuntu omu eyangobaganyizza nga tayagala kumubala. Enkola za gavumenti ezimu ezitabatuuseeko nga parish model ez'okugaba ssente abamu tebazifuna bakyalina obunyiivu n'ennyiike. Lwaki bababuuza okubabala kw'ebyo ebintu ng'ate tebabiganyulwamu tebabifunamu. Ensonga ng'eyo eya parish development model ey'emyoga ez'abavubuka tebazifunyeemu. N'amakubo nago tegamubeeredde mangu gy'ali anti ekitundu kyamugotteko. Ekitundu kyaffe kijjudde entobazi, kijjudde emyalo egitagambika, ate era kijjudde abantu abatalina byakola. Nga onogamba nti nkiyite ghetto nga olaba Katanga nti security wise tuba tetulina security. Olw'okuba mwana muwala agamba atambula n'ow'ebyokwerinda ku kyalo okunyweza obukuumi bwe. Weewaawo enyinza obeera nga ndinzaalwa kuno bammanyi naye nga w'okitunuulidde ekitundu kyaffe kijjudde abantu abanywi b'omwenge, kijjudde abantu abatalina byakola, abaana abavubuka abanywa enjaga abakola ki y'ennamba ennene gye tusinga okuba nayo waneeno. Tukitegedde nti bano baali balagibwa nti balina okubala ennyumba wakiri 230 olunaku olw'obudde bwe batwala nga bannyonnyola abantu n'ebyuma olumu okwekyanga kinaagamba olumu tekisoboka. W'okola ku bantu abangi bituuka n'ebikola ki nebifreezinga obeera tokyasobola kudda mabega. W'ogamba nti nno olina kikola ki kukirestartinga oddemu buto omuntu oyo olabe wakomye otandika abamu obudde bw'atajja kukola ki bw'atajja kuwa. Weerutukidde olwaleero nga Nakigudde yakabala ennyumba 50 ng'ekiruubirirwa kyakubala ennyumba 108 bwe lunaatuukira olw'omukaaga. Justin Nakibole agafeeyo ku Spark TV.